Ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba bibadde n'enkuba mu biseera eby'okumakya ssaako n'olweggulo ate walala akasana ne kaakanga bwe kazikirazikira. Nze Agnes Nalukwago okutussaako alipoota y'embeera y'obudde. Wabula teziweredde saa 3 ez'okumakya Kalengere ebadde n'enkuba ya millimeters 21.5, Kabale millimeters 13.7, so ng'ate Namulonge ye yasinze okufuna entono ya millimeters 2.4. Kino kiviiridde ku mpewo empeweevu ezikuntanga ziba mu bibira by'e Congo okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba ssaako n'eby'omu masekkati g'eggwanga lyaffe, wabula ate empewo enkalu zikuntanga ziva ku ddungu lya Buwalabu okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ekiviiriddeko akasana okwaka mu bitundu ebyo. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebimu mu bugwanjuba ssaako n'ebyo ebimu ku nnyanja Nalubaale, olwewalala akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ng'oggyako ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga bwe kazikirazikira nga n'ebbugumu ery'aggulu lijja tukadda ku degrees 31 eyo mu Kotido, wabula ate Kampala ebbugumu lijja tukadda ku degrees 27, olwo mu nsozi ez'e Kabale degrees 24. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga London ne Nairobi tubisuubira okuba n'enkuba ng'enatonya mu Nairobi ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu lijja tukadda ku degrees 25, wabula ate mu New York tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga ne degrees tusuubira okutukadda ku 1. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Agnes Nalukwago kwagaliza ekiro ekirungi. Weeraba.